kakati wanonga Walukagga amanyi okunjerega naye nze simanyi lwaki Walukagga njerega akujeregera ki Walukagga simanyi munnange oba yali yagala kwana nze oba yayagala kola biki anti munnange bwe tumuwulira ebimufaako nga bagamba nti Walukagga ye kyasanga kyalya naye ate nze munnange ng'abasajja si kyabaagala. ITV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Ward XP gemanya tusinzidde Makindye Uganda era nga Makindye eno yesimuka abantu ab'enkizo ne fresh jjajja gyawangaalira gy'abeera. Tumunoonyezaako lunaku lwaleero tugenda kubanga tuwayawayamuko naye atubuulire kino kye tulaba mu ggwanga bakirabako dda bao Katonda basobozesezza okuwangaala oba kipya ffe waffe lockdown eno yesoose tetumanyi oba bo byali bitya byali bibaddewokko kubanga mujjukira ebiseera ebyo abantu babasibiranga ewaka ebyokukyusa gavumenti ebyabeerangawo entalotalo wabeerangawo ebintu webityo naye agenda kubanga atunnyonnyola fresh jjajja gwe tulina olunaku lwaleero fresh jjajja tukwaniriza era tuli basanyufu okusisinkana. Nange mbaniriza bannange batabani bange bazzukulu bange mbaniriza nnyo okunnoonyaako so nga ate bwentyo bwendi bigenda biti bigenda bulungi byokulwabyo kubanga emmere ya gavumenti twagifuna era n'ebijanjaalo netubifuna bijja ebibyo ebyayo nge byajja kubanga Ssemakula yampayo akasawo kamu ak'obuwunga teyanteerako nva gwe bakuwa bijanjaalo Ssemakula ng'abayimbi ng'abayimbi nafunayo akasawo kamu kuva wa Misaki Ssemakula kuva Misaki wali ku Bundiye sport tukutubiddeko nnyo muzeeyi Misaki akati awo nampaako naye tekwali nva saagala bagambe nti nafuna enva aka gavumenti ko kaliko enva aka gavumenti kaliko enva ebijanjaalo byaffe byo byajja ne sukaali ne bamumpa baguwa ne sukaali n'amata nze sinywa mata era amata sigaagala nnyo n'abantu bange tebakaagala nnyo fresh jjajjawo wennyini sooka weeyanjulire kuba kulaba akati nze Nakawombe Nora Martha Priska eri ensimbi okukola ensimbi nze fresh jjajja muwulidde bannange fresh jjajja twalemuko obulamu bwo ozaalibwawa okuzaalibwa nzaalibwa Nsibuka Ssese ku Kizinga yewaffe era nze gye mmanyi nti yewaffe naye wano okuzaalibwa nazaalibwa wano Masaka we bayita ekyamabaale ne Kabukolwa maama ali Kabukolwa taata yafwadda bamuziika Kyabakuza si Kyabakuza bamuziika Kyamabaale. Ozaalibwa mwaka ki? Nze nazaalibwa 1900 maama nnyabo jejo jjajja abazzukulu tobabuzaabuza babulira emyaka emituufu nazaalibwa 1955 Novemba 17 55 gy'emyaka kati balamwawo ali ku kamera mbaliremu naye okubala okwo kwali kumbuzaabuza naye atulaba oyinza okugattagattamu jjajja tubuliremukko wazaalibwa watandikira okkula obulamu bwali butya obulamu bwali bulungi kubanga twali tetunnafuna independence twali tetunnafuna independence munnange nange awo nali muto okufuna independence nali mwana muto naye wali mu myaka nga 7 nali mu 7 ng'obitegeera ebiriwo nga mbitegeera nno munnanga otwefe okulaba ne ku mmundu twagiraba ku Obote ffe twali tetugirabangako ng'ate ffe tusanyuka okufa obufi era awo nga ŋŋenda ebwebajja twambuka ebwebajja waali ewajjajja nga alikisa Nakawombe naye nga twabuuka nga tugenda ku luguudo nga twesunga okulaba ku mmundu naye bambi ne batta omusajja waffe yali newedduuka. Mwali mwesunga kulaba ku mmundu zitya? Zennyini nga tuba tugamba nti emmundu zivuga naye ffe nga tetubitegeera nnyo. 63 bwe gityo. Kakati obulamu obutandikira wa?
obulamu okubutandika kutya buno obuto primary kusomako okusoma kwange nasomera Kitende Primary School wano ku Entebbe Road nenvaawo nenzirako Masaka nenkola P7 nkaaga mu 7 awo nentandika senior 1 nkaaga mu 8 nensomera mu Lyabayindi Kampala Grammar nenvaawo olwo ye bayita junior fe twatandika nkaaga mu 7 nga bya junior bivuddewo mu nkaaga mu 7 fe twasooka okukola ebibuuzo ebya P7 awulira fe twasookera ddala mu Uganda kakati awo nga nti Obote ye tabyagala tabitegeera bulungi ndowooza ebyensomesa n'atuzza ku gundi ku P7 n'atugaa nti fe tusome P7 naye nga luli banaffe abaasooka baasoma P6 ne bakomaawo kwegamba ne bagenda mu maaso naye ng'ate nga twabuzibwabuzibwa mu nsonga ey'okusoma. Mwali musoma biki? Twali tusoma mu time eyo bye musoma n'abaana kati bye basoma oba byakyuka? Byakyukamu. Mwasomanga biki mu time eyo? Fe twasomanga okubala kyokweka ngambe nti lessons ezimu ezisomebwa naye ate kakati bye basoma kati nze sibitegeera bulungi. Tebisaanidde oba bisaaniramu akatono tebijja kuyamba nnyo kinene lwa nsonga nti abaana ffe twava edda nga tukola ebyemikono batuwa ebyokugenda n'okola ebya ati byo n'ogenda oba ogenze ku bya kutunga n'obeerako ne lessons ey'okutunga kubanga twafunanga ebintu ebiringa ebyo naye nga okunoonya emirimu nga tetutera kunoonya mirimu nga tumanyi baddokita bano abawaggulu ng'abo bo betumanyi mu gavumenti ng'onoonyeza omulimu gavumenti ng'okoze eki naye bino munnange basomera simanyi lessons 18 sizitegeera oba 18 zigasaaki bimbuzaabuza ngenda mu senior 1 nsomero kyolo essomero anti nkugambye Kampala Grammar nali wano Kampala Grammar ekyaliwo bajijjawo wali side za watukubire wali Kampala Grammar ng'ogenze ku William Street kakati ng'ovudde we batunda ennaanansi biki ebya Kampala nankani Kampala yewa wonna awo wenyini eri Kampala ku William Street etali eno mugundi ye bayitawo batya neerabiddewo katono naye nga ekizimbe wali ova ku kino ebino ebigenda banna okulagirira kunnema kukulema kakati Kampala Grammar giyingidde senior 1 paka senior kyolo paka senior 4 emisomo wagitwalira ddala bwotyo nagitwala kakati senior 4 mwasomanga nga musoma bino simanyi science ati oba byonna byaliwo byonna nate wali kikyuse naye kugamba nti subjects bazizimbya ne bazizimbya neziyitirira omwana n'asoma nga n'obwongo tagira ki takwata bulungi kubanga otunuulira abaana b'ennaku zino basoma basoma oluzungu kubanga nze oluzungu lwankaluubiriranga saagala kulimba naye mathematics bwe kiri naye nga mathematics nga ndi muzibu nali muzibu ne history awo nenteekako ne biology awo nenteekako n'ebiralalala ebitonotono kakati omalirizaawo senior 4 gimala okulutya kakati nakola nengendako mu industry eri eyo nenkolayokko ewalamu alamu omuwulire omusajja omuyindi alamu group wamala senior 4 wakomaawo nakomaawo munaye bamaama bagamba nti sente zibaweddeko kabaweerere ku baana abato tuli mu 81 7 Amini agenda okujja okuwamba naffe tuli mu senior 4 Amini awamba muli mu senior 4 embeera yali eti okukola ebibuuzo biki ebyo twakola ebibuuzo naye ng'ate emmundu bwe zaavuganga ne tubivaako ne tudduka kwegamba mwali nga mu boarding oba nga twavanga wano awaka woolaba wano wennyini we tuli we waali maama wange kati lwakuba yafa naye nga wano wennyini wetuli wewaani wano wa mukyala Nakiwala Priska
Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okutulaba tuline fresh jajja atuttotolera olugendo lwe bannange omuntu oyinza okubeera eyo n'ogamba abantu b'emyaka egyo tebasomanga fresh jajja wuuno yasoma omaze senior fo genze wa alamu omuyindi ogenda kukola kyolo nagenda kunoonya mirimu ni banfunirawo omulimu ogwanankani nga tuli mu faka kati n'olwekyo netubeerawo munaye bamaama ne baga nti sente ziweddewo nintuula nimbwe ntyo nga bwenkolaakola kitono nnyo kati okutuusa lwenatandika okukola ebyange okola ebibyo n'otandika kukola nentandika okukola mu poliisi awo mpolampola wayingira poliisi gikoleramuko nga toli wa poliisi nga siri wa poliisi naye nga nkola mu poliisi ng'okola mirimu nali ku mashini za telefoni operator telefoni operator alo biki ebyo byonna goli kati nga olunaku lutambula butya madamu mashini operator kwega twakolanga mu shifts omu bwe yakolanga ekiro atandika saawa 8 bwe n'okola okumakya bwe tutyo bwe twakolanga awo CPS ku CPS yes okolayo myaka emeka eyo nakolayo emyaka ndowooza okuva mu 7 paka 9 mu emeka wano bwe batukolako retreatment 86 mu 9 wano jjo mu 9 kitegeeza wali mukozi wa gavumenti ddala nali mukozi wa gavumenti era nga ndi ku permanent and pension era okyafuna pension era bwe ntyo najjajja tuwe ku ssente ezo zirya nzekka ezo sizigabanako jajja sizigabaako okaddiyo okola ate etutumulize butaate kati oli wakabinya olinga eyakatandika ninga eyakatandika era kubanga anti sikaddiwa jajja kwegamba ndabikanga omukadde naye sikaddiwa embeera simbi twagala otutwalaganyemu simanyi oba obulamu bwo bwa famire osobola okutumbulirako nti embeera yange yali bweti famire biki famire etya abaana abazzukulu ofumbirwa ddi ekyokufumbirwa sooka okireke kakati tutwalaganyemukko paka 9 mu emeka wokolera ku mupya poliisi n'obivaamu wabiko oba wawummula nawummula buwummuzi owummula 9 mu emeka nawummula 9 mu 3 noza 9 mu 3 oba 9 mu 2 ng'owezezza emyaka egiwummula nali ngiwezezza oba simanyi nakumanya naye batuwa retreatment batuwummuza gavumenti yatuwummuza kati okuva olwo netuwoza netufuna pension nemufuuka pensionable netufuuka pensionable bulungi nnyo sente zange akasente kajja era nze kajja munnange akange nkanze oba banjagala bwagazi simanyi sirina mwezi gwenjosa obala nnaku era leero 15 ebula ennaku mmekaawo ebulayo nga ndowooza ennaku nga 15 ebulayo 10 25 awo kabakazze awo enja okukyalira wiiki ejja wendi jajjawa wiiki ejja ojja weegizenze munange ezange oluzifa okuzifuna kakati jajja bino byonna obikola ng'ekitone ky'okuyimba weekiri nze kuva dda ndi muyimbi kubanga nava mu buto nga nnyimba nga nnyimba mu kanisa nga nnyimba buli wamu ne mu kibiina okuzina amazina ago go nga toyogerako ago nga ngazinira ddala bulungi n'okutuusa kati era nkyagazina kakati wasooka kwatiikirira ku bino ebyemikolo nga olinga awerekera ozina amazina amayitirivu ennyo ku kakkano oyingidde okuyimba tetwalaganyemu ku mikolo gino ani akuzuula ogendayo otya okunzuula nze nava dda nga ndi muzinyi w'amazina amazungu ago go nga ngeekakasa agatali maganda wabula amazungu kuba nazina ku wozi nazina ku bingi wozi yali ati oyo wozi nyinza okukusika n'ogwa n'eri nazina wozi tuyihana
tusobola tugerezaamu akatono kakati nakugerezaamu ntya nga otudde tugezeemu wozi wozi kati jajja bazina batya wozi nozinanga wozi yono wokwetoloola netutambula mukubaka oye wozi Alright, ETV Uganda, what is my name? Mwebale nnyo kutulaba. Aaron Bobo bulijja abeera ku kamera mulwadde naye era tukikwasaganya. Wozi, mazina kyamala lulu. Twist. Ge mazina akasinga obulungi. Twist kaweti gonyole. Oye twist. Nnyo. Mwana muwala kati gaweti gonyole. Mwe mwakuba white nairo mmwe. Nnyo. Fe twakuba white ate yakuli kumpi wano. Ate yandi yakolanga lwakumeka. Buli lunaku ng'ekola. Buli lunaku yonga ekola White Nile tubulira omulembe ogwo byabanga bitya ebinembe ogwo nebyakakati geraageranyaamu kati maama omufuzi mumuddanamu omufuzi mumuddanamu ne mumufutyanka naye kugiri emirembe ng'onooyogera ki tugamba Museveni atuwadde nnyo emirembe abawadde nnyo emirembe tetwetaaga kyusa kubanga n'omwana sikaana kukyusa omuntu kyayagala kyakola oyinza okwagala okukyusa oluusi embeera nekenda waggulu oyinza okwagala okukyusa ate embeera nebambi nnyo kakati buli muntu ayina okukyusa nga bwawulira nkakati ono Bob Wine nze sirina kyemugambako oba yesimbawo yesimbewo oba teyesimbawo yalaba kubanga nze sirina buzibu gwenga gwe owulira gavumenti ozirabyeko enkyukakyuka gwe togyetaaga tugende n'ekiriwo bakulembeze boolabye bakumala nze ku lwange sirina kyenyinza kwogera kubanga ne bw'otagamba nti tokyuse ng'era abantu baagala okukyusa era bajja kukyusa kakati ogamba otya nti nze sijja kukyusa ku myaka gye kijja nga mbeerawo sirina kyakkola tubadde tukyagenda mu maaso n'okutubuulira embeera ey'okuyingira bino ebintu by'okusanyusa abantu amazina ozoogazina ne gano ag'akasente okukuyita nti fresh jjajja jangu oyimbe jangu osanyuse oyali munnange ow'omukwano gwe njagala okuzaama bakkidaawo muzeeyi akuzuula atya akusanga yansanga nga tugenze kwanjula bagenze otwanjula nga mwogezi manyi mwogezi wa mikono ne tugenda okutwanjula eyo okulw'e Masaka ebubuule akati bwe tugenda eyo abaana ne baŋŋa nti genda senga gwoba ogenda genda obasanyusa abantu neŋŋa nti ye ate antumye kulima kaŋŋende mazina gange ngalina neŋŋenda nentandika okuzina abantu ne bakuba enduulu abantu ne basanyuka buli omu akati awo we twakoma naŋŋamba nti nemuwa essimu yange nankubirako naŋŋamba nti ojje bambi nja kujja kuba luli nali nzinira abasinga baali mikwano gyange ozina buzinyi bya mikwano nga si mulimu obulidde nga naye ki nga nzina amazina akati munaye kyeyava ŋŋamba nti bwe nkuteekamu akasente akatono tosobola kuzina neŋŋa nti nsobola taata naŋŋa nti nja kukutwala abantu baagala abasanyusa abantu nantwala nentandikiraawo mpola muzeeyi Bakidaawo tukutumiddeko yonna gy'oli webale kuvumbula kitone kya fresh jjajja akuvumbudde nga muzinyi okuyimba kuyingiriramu wa anti yaŋŋamba nti oyina n'okuyimba yaŋŋamba nti olina okuyimba fresh jjajja muzeeyi Bakidaawo combination yawo mu kikube fresh jjajja ne Bakidaawo ne tuddaawo ne tulugira nga omuyiiya w'ennyimba zange zonna ali bamuyita Square Miles ye muwandiisi akati naŋŋamba nti tujja kuwandiikirayo akayimba nange neŋŋamba nti kale nakandeetera kayimba kyako akasooka mwana gwe ono nkutula ongase bikondo ono nkutula mpuliro ngase bikondo gunsitudde ongase bikondo omukwano gwo gunsitudde ongase bikondo olwo lwe lwatandika nenjatiikirira
wali oluweereza ni mpulira lwa mukwano nnyo era munnange era yalabanga era nnange nina okwagala naye ng'ate okwagala si kwa kugamba nti oba nja kweja oba ŋŋende njagala abasajja nkole ki ebyo bibaawo n'oyimba oluyimba lwa mukwano ng'ate tolina gw'oyagala nati munnange bwe tutyo bwe natandika bwe wavaawo tewaddiriro zaako luyimba kyawe nenzizaako ani yeekandabe nazzaako bongako bwe nava ku bongako netugenda ku luno olwambaki corona walolwo mwayimbyawo nga mulinga abeefaananyirizaamu eddoboozi lyakafeero tuyimbiremu katono bwatyo bwe yatugamba munange ekikulu abantu beemulugunya nti omuntu tasobola kubaloosa atali wa luganda lwo kafeero yaloosa nze bwe nagenda okukubira bakidaawo nga naye bamuloosezza yakuloosa kakati nze nenkubira ku bakidaawo nemuga nti owange nga ebyakafeero bigize bwe biti ne bwe biti naga nti nange yandoosa dda naye mbadde sinnabiteeka mu nkola naye tuga nti kale naloosaako ne lokse spider lokse gwe tuyimba naye nagamba bannange tukiteeke mu nkola tuyimbe abaloosa abagamba atya tugamba kuyimba luyimba lwa corona akati netugamba nti oba kuyimba luyimba lwa corona tujja duyimba tuko tuyimbiremu kakola sawo ne kapaati kaawo kapaati kange kapaati oba kagamba kati kankalabe kandabe no corona bannange kambuzeemu katono nja kajjukira nkabayimba. Thank you so much for watching. Tukyali ne fresh jajja wano tunyumyanyumyamu mpola mpola wano ne wali ebigenda mu maaso ye abiraba atya atutwala mu bulamu kakati tunyumizeemu omulimu guno gwe wayingirira ogw'okuyimba n'okusanyusa ng'oli okuliridde mu myaka gukutambulidde gutya ogwejjusa siyinza kugwejjusa lwaki ngwejjusa bannange muli bulungi nze okuyimba kuba nava mu buto nga nnyimba nava mu buto nga nzina era nga ne mu mazina ku ssomero nga nnyimba bulungi nnyo naye munnange nale mu kuyimba kuno saayimba nnyo nga bamaama bagamba nti omukazi bw'ayimba aba malaaya abamuyaaye ekino ekyobuyaaye kizze ku mmwe abavubuka abamalaaya akati awo munnange ne tulekayo tuli bangi n'abaganda bange gye bali abaagala okuyimba naye lwakuba meneja muneeta nabakwatako naye nga nabo gye bali amazina agaffe mazaale amazina munnange gaba mazaale kiba kitone n'omwana bw'ati asobola okudda okuzina amazina naye abantu balowooza nti bw'ozina amazina okaddiye biki nze okukaddiwa kwange tekunkwatako kakati gwe bakitwala batya abakulabi fresh jajjo okuyimba kwagaza ki lwaki tawummulamu kakati mpummulamu njagala kubuuza okuwummula kulina emyaka okuyimba kulina emyaka abantu amu bwe balowooza bannange simanyi kubanga nandujja ayimba akaddiye ŋŋanze bw'olaba basse batta bakaddiye ŋŋanze naye bakyayimba owulidde kakati nze okutandikira ku myaka gye nnina ekyo si kikulu nnyo owulira taata buli muntu ayina okuyimba bw'oba oyagadde era nnina basapoota abangi ennyo abampagira era buli wempita baga fresh jajja kakati na wano ojja kulaba bwe ntambulako wano okutuuka wali bajja kwogera fresh jajja tuyimbiremu abantu banzanyisa nembeerawo nange obulamu bwange ne bweyagala kubanga bannange okubeera nga wenna weekuniza oliawo tolina kyokola tekigasa akati nze awo nzina kikuyambeko okwekuuma nga oli bizi nga ndi bizi ate nga n'obulamu bwennyini nga oli physically fit webale nnyo kubanga nze nzika wansi abavubuka kye mutasobola
fresh jajja kyekikumidde ku mutindo nze ekinkuumira ku mutindo munnange neeriira ebitali bisiike abaana bawe ku magezi abaana tulina abaana myaka 2 ne bumu omulabako tasobola bikola anti kyekyo kubanga baagala nnyo ebisiike abavubuka mwagadde nnyo ebisiike naye ate ne chikeni bimanyi pizza za kako biki naye munnange obwo si bwe bulamu nze ntambuza ebigere kubanga buno bwonna obuyinja bulina kye bunkolera nze ntambuza ebigere omuntu oyinza okunsanga eyo nga ntambuza ebigere noga fresh jajja tolina ngatto bannange ntambuza ebigere nengenda n'okutambula okugenda e Kampala nze ntambula naye mwe abalenzi mumanyi boda biki olamuti motoka mukola muti kubanga bakujerega tolina sente bannange sente zibaawo naye omuntu osaana okole physicals owulire kakati wano nga Walukagga amanyi okunjerega naye nze simanyi lwaki Walukagga njerega akujeregera ki Walukagga simanyi munnange oba yali yagala kwana nze oba yayagala kola biki anti munnange bwe tumuwulira ebimufaako nga bagamba nti Walukagga ye kyasanga kyalya naye ate nze munnange ng'abasajja si kyabaagala right fresh jajja tuli wano naye mbagala nnyo baganda bange yonna gye musinzira okutulaba tuli ne fresh jajja mwebale nnyo kutugoberera mwebale nnyo kutuwuliriza kakati tugenda kubiriwo tuwulidde ku mbozi ya fresh jajja biki byazaakola mpola fresh jajja wangi twagala okumanya era otutwalemuko bw'oba toyimbye bwe mba siyimbye ndabirira awaka wano era ndowooza olaba wayonjo nnyo wayonjo nnyo akati nnima wano mbeerawo mbuukabuuka nkola emizannyo press up biki byonna mbikola nedda press up tosobola lwaki nze nziruka emisinde kakati n'okudduka toyinza kikkiriza genda tugerezaamu press up batumaliriza awo sijja kukikola naye nze nkola press up era okyova olaba nti ndi mulamu owulidde nziruka emisinde oyinza obutankwatago kakati fresh jajja tuli mu mbeera ya muggalo abazungu gye bayise lockdown bye tuyitamu bye tulaba wabirabako dda oba bipyanga ffe naffe bwe tubiraba omulundi ogusooka ebyokutusibira ewaka kati myezi 3-4 tuli waka kakati kino lwakuba nti ffe twabiraba nga tebakugambye nti togenda Kampala kuba bino bya bulwadde bino bya bulwadde bannange tuyiga okunaaba mu ngalo tukole ebintu byonna byonna nga tutaddeko ne max bannange twefubeko kubanga ffe obulwadde bukwata ffe tebukwata muntu yenna mulala era gwe bukwata ku lulwo nange ne bukwata ku lwange ne tukipinga distance bannange tukole ekyo nga buli abasawo kye batulagira kakati abasawo be bawa president amagezi nti kati tukole bwe tuti owulidde naye si yeyeewa amagezi ti mbaganye temujja kukola agoberera bakugu basawo tutwalemuko ku mulembe gwammwe naye ku mulembe gwaffe giri emirembe ffe gye tutaalabako amini obote bwani kakati njagala kubuulira ne kafyu yaliwo kabaka nga yafuga kabaka yali president naye nga nti bakulagira okuyingira mu nju saawa egi ng'olwo lwaki oyingira mu nju kusaawa anti ye kafyu waffe kasita saawa emu etuuka totambula kyabeerangawo bbanga ki oluusi emyezi 3-4 nga batangira kyolwo nga tewali kye batangiranga naye emmundu evuga kuva 6 emmundu yavuga 6-7 6-8 6-9 7-1 7-2 7-3 7-4 ng'emmundu ekola ki kakati n'amini bwe yajja tweyagalako awo katono
naye n'ateekawo kafyu n'obote obote yasooka naye n'ateekawo kafyu kuyingira ssaawa eki kaakati ku Amini efe abanyu b'omwenge twagezangako okgendako mu bbaala ne tunywako omwenge naye ebyo ebimu sijja kubyogera kyama kyange naye munnange ne tubeeraawo kaakati nabino bwe bizze sirabawo nnyo njawulo nze yakafyu kubanga era nze tenkosa nagiraba era nze okuwera essaawa tewali kipya eno yonna nnungiko singa eri munnange mukati mudda ne Museveni ne muvuma nemugamba tetujja kwebaka tetujja beerayo bannange wano banywa omwenge okuva ku makya okutuuka olw'eggulu ate ne banywa ne babulokeesa ku mulembe guli kyali kiti maama nnyabo bbaala zaggulanga wodde saawa mweka n'okusinga bali ebbaala zo baali tebazaagalira ddala kubanga ng'okuggyako ebbaala nga yaabwe wano eya Maria Mungu wali ekibuye kwa Perandi yalinga ekola Maria Mungu yalina ebbaala wano ekibuye yali musajja wa Amini ye yalinaawo ebbaala nga ye banzigule woyagalira woonywera naye ate nga bw'osusa essaawa emu eyakawungeezi abantu bagunywanga misana obanga ogenda nagwewaka oluusi twagulanga omwenge n'ogenda nagweka gwalinga mu ccupa oba mu buveera ffe gwalinga munankani eccupa ennene bayitanga tooti tooti kano katooti akalala kano akatono naye eri yalinga nnene kubanga ku Amini ndowooza kwe kwajjira obucupa buno obutono ku mulembe gwa Amini naye bali bagiranga nga primisi e Rwanda ezo ze zaali eccupa ennene nga zetunywa so kati embeera y'omuggalo ekuyisizza embeera tempisizza bubi baaba kubanga nze nabimanyiira kasita mbeera mu nnyumba yange essaawa emu nga kiwedde mba seetaaga kirala biki ebikukuumira ewaka ebinkuumira awaka olibizebizemu amanda gaagano amanda gano ngakola ogatunda oba ogakozesa bukozesa ngakozesa bukozesa kubanga gano bw'ogakola n'oteekamu evvu n'oteekamu olusenyente n'oteekamu n'oteekamu okwokya ebintu biri byolaba biri twanise biri ebyebiwata kakati byo n'obigira bulungi nnyo n'obyokya n'okola evvu kakati bino byebinkola bize kakati agamanda aganjawulo ki ne gali amanda ga bulijjo anti kakati gano gakekkereza gano golaba gakekkereza kubanga wooteeka amanda gano 3 oteekamu buli obutono bunankani olusenyente naki n'amanda amatonotono owulidde kakati gano gegampa okubeerawo Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuline fresh jajja tunyumyanyumyamuko naye embeera y'omuggalo loko dawuni naye embeera ogamba tekosezza oli pensiona gwa akasenteko kajja aka buli mwezi ne kana ak'ebivulu ak'okuyimba era ate ako munange sikyakalabirako ddala nze nsaba Pulezidenti Museveni era musabira ddala era mwegayirira tulekemu katono oba tuli abantu nga 50 twesanyuse kubanga munange twali tutandise twali tuligenda mugundi wano muki mu Easter bannange n'alyoka atusalako wali wakwata dda ssente bannange nakwata dda ssente era kakati okuziba wakizibu kubanga bannange akabuusa omumiro balinde baggulewo okole kye baagala bannange okukola kye baagala nga nvuddeyo sirina kasente kikulu nnyo naye munnange kasente wakalya akasente nakalya era kekamumazizaako ki mukulu bakidde awampa bulungi bwebasasulanga gamba owayo akasenteko kaako mwana nga nkasayiningira naye bannange okuddayo okukakola wakalya naye nakalya ogenda kukola nga tosasula era ngenda kukola nga sisasulwa
bannange emirimu gyalinga emeka emikolo obe emikolo sebo twalina mingi twalina Easter Monday tulina Easter kwennyini ebivulu byali biyitirivu ng'abantu batwagadde ng'abantu banjagala okufa obufi naye baaba kakati ndi mumpewo egenda kunfuuwa kubanga sirina kasente n'akamu nkulu president munange nange oba onsuulayo omukono nsuulaayo oba mukulu fiina maama fiina nga naye ansuulayo kansuddeyo naye baaba tufa kubanga ffe abayimbi n'abazinyi kirabika ffe tujja okusembayo naye kakati tunaasembayo nga tulidde ki tuyina abaana tuyina abazzukulu abaafiirwako bamaama baabwe abaafiirwako bataata baabwe kati ye tukoze tutya munnange gwate munne tunagamba ki ateekuume ng'ayitawo ng'afa yeekuume gwate kwe guli omulembe twali tetwekuuma tuli bato tuli bantu bakulu nga ggwe bw'ofaanana pulezidenti buli muntu mukulu naye ddala tusaasire kuba nti tukyalina kye tulya